tuli wano mu ddwaliro e Nakasero wetuli si birungi omusajja wange Brian White mulwadde ddala nga bw'omulaba aliko oxygen embeera si nnungi tuli wano embeera si nnungi ge mazima abantu bangi mwali mwebuuza omusajja atayagala kujja mu palamenti simaya biki nedda ssebo sinti tayagala kujja naye embeera yeeno alina obuzibu muno mu lubuto twali twogerako wano ne badokita kya anaabeera available okutuwa update ku bigenda mu maaso saawa eno ku mwami ono naye nga embeera si nnungi kyenjagala okukkaatiriza omanyi abanayuganda tulina nnyo emizija omusajja beekoza bakola ki bulijjo mubyogera kati omusajja wuuno abadde wano wiiki nnamba okuva wiiki ewedde ku Lwokubiri ng'ali wano mwana kuva Lwokubiri ali wano naye nali ewe poliisi lwe yajja osaakinga era yali ku macupa ne baagala ogezaako mumutwala macupa ebboni ne zaabika anti abeere wano baanateera anaagenda n'akola statement kwegamba bingi naye kale nze kwegamba byonna ekisinga okummalamu amaanyi kiri kimu abantu ngenda kusooka n'abalwanisa Brian ye baayogerako abamulwanisa mwagala aveewo mubeewo yavaawo n'abalekera ekifo mubeewo naye ate gavumenti yaffe mulanga ndowooza kankubire President Museveni olina omuze ogulekerera abantu bo naye bwe munaawulira nti omusajja ono afudde mulyoke mutandike State House eweerezaayo $3 simanya Museveni agenda kujja abeerewo okuziika bamulekwa tujja bakola betuti ne betuti ebyo kati bye mwagala President Museveni ebyo byoyagala simanyi waaki mwagala nnyo abantu kati omusajja wuuno wano bamugjeeko omusaayi yagenzi bagutute wa South Africa jibagutute okebera musajja munda muno munda mu byenda mufu muzibu naye okitegeera embeera tewaliwo omuntu ajja mukeberako abasajja mwalya ssente ze muli ku social media muwoza ali mu bubadi obubadi bufuuse obubadi statement gye mulimu kwegamba betubeera kwekyo ekintu kimu bali mu bubadi osobola okumpitirako oba omusawo netwogerako ko naye n'atunyonyola simanyi bwobaawo omusawo awamujjanjaba dokita sinansi bano abakubamu omukulu eddagala njagala dokita so embeera eri ku musajja waffe wano omusajja wange nze simwegaana bye ne bamufukamiza naye tukyaliwo paka ku last drop tujja kubeera wano n'omusajja wange ono ekintu nga tukikwasaganya yono Brian wammwe nga bwe mumulaba ali Nakasero wano mu ddwaliro abasobola okujja omulabako mujje naye abajja nga mujja kuyiiya nti mumuliireko ssente tojja pozi n'ekirala yaŋŋambye ebbala muto tawaana kampeyini ze z'otandika mu busimaya tugenda kuvaayo tumuyambe yagambye bw'oba neba pulezidenti kyonna kyayagala omugamba akiyisa mu ggwe muleke afe bwe yaŋŋambye yandaŋŋambye nti ekintu kyonna ekinaaba nga kirimu bbalamu kaafe kuba ye nga ye kyagamba gwomutuusizza wano bbalamu so omusajja n'agamba nti kyonna ekirimu ggwe bwe kijja kaafe naye teyeetaaga era ne pulezidenti bw'aba obuyambi anaabuyisa mu ggwe buli nti tomuwa mukulu tali kitatowookita so yembeera eri awo embeera nnungi si nnungi omuntu yenna ali eyo osobola okujja n'omukyalirako
n'obuyambi bwetaagisa obuyambi bwetaagisa oyinza okuba bwomanyi omuntu dokita asobola okujjanja omusajja ono okuba nga atereera kuba abamu be bagaa nti omusajja atayagala agenda mu palamenti yasinga okwagala okugendayo abanyonyola ensonga ze kuba naye alina sayidi ye ya sitole nakyo kive mu kiiro abantu balowooza agambye ki omusawo agambye ki tokwata mwana oyo fomu ze zonna azitutte mwagala mumujja wana ate so ye musajja wange ono mulanga njagala mukubira abantu abali eyo mwenna nze nina abantu bange bemmanyi afaanana lweiso mumanyi muntu wange ddala afaanana lweiso mumanyi nkumanyi bw'olaba ka vidiyo kano towa ku oda omusajja wange bamuyambi ebisigaye tuli biraba olulala naye ngaembeera gyalimu ndowooza ogiraba tetwagala gavumenti nadabadde bakola n'omwami ono ate amala ekkutuka ate mulyoke mutunyonyole nga bwabadde omusajja omulungi ennyo yabakolera ennyo nabiki sikyetwagala n'abantu abalala basobola okuyitako wano mu ddwaliro ali wano nakasero hospital nojja n'omubuuza akasobodde naye korona naye nembeera yeeyo omulanga ngukubye ate sijja guddamu saagala nnyo mutwegayirize nnyo sikyagala abakitegeera mukitegeere mangu abamanyi nti Brian alina kye yabakolerako naddala mu President Museveni saagala otulwemu nnyo tetugenda kufukamira nnyo tetwegayirira kintu nti ono omusajja tomumanyi omumanyi you come do something for your man. Don't wait for him to go and you begin telling us. I know there were people that were fighting him. Act now. Fighting him or not, we are now looking at saving lives. If you see that day, you'll just be to Lala. Right now, we need this man back on his feet. Again, yeah. So, basically. Nsigala nze kasuku kuku wazabanga kano ka video ngenda kateka ku YouTube channel yange ngenda kagaba buli wamu mujja kuba mukalaba mukafuna akalabye katambuze oyo yagala kwogererako nti abalimba bekoza kasuku yagadde bubi abalimba bakola biki tewali buzibu kasitobera ngo katambuza tambuza video mwana wa kintu etuuke ku President Museveni so that kyonna ekibaawo bwe tumuyingira aleme kwekwasa nti tumuyingidde kuba tujja muyingira kati bibi embeera wano we yatuuse mu Uganda kyayagala kwekereza kye baagala okukola bakitukole tuli bakoowu as simple as that kati tukyegayirira tukubulira Aziz mujje muyambe omusajja wammwe kuba mmwe mwamukozesanga mujje mumuyambe full stop.